Seza olunaku lw'olwaleero ng'ennaku z'omwezi 9 tufunye ekikangabwa mu maka gaffe wano ewa maama Kasuubo Jane, maama atuzaala azaala omugenzi Moses Radio. Tufiiriddwa jjajja waffe Kevin Naabirye, jjajja omukyala azaala maama. Jjajja tubadde tuwangaala naye wano era Moses gwe yasooka okuleeta n'amuzimbira waggulu awo n'amala n'azimbira maama waffe wano. Jjajja tugenda kumuziika enkyange ennaku z'omwezi 10 era wano ewaffe Ekaga na Kawuka. Era wennyini we twaziika muzzukulu we yali mukwano gwe ennyo Moses Radio. Jjajja abadde atawaanyizibwa mu lubuto omwo nga yafuna complications okuva nga Moses waali, ng'era Moses ye yali asinga ku bya biiruzi eby'eddwaliro. Moses bwe yafa tubadde tusobola okujjanjaba jjajja kye tusobodde, naye ng'olumu tuzitowererwa olw'ensimbi. Twebaza Katonda olw'obulamu lw'awadde jjajja. Tugenda kumuziika wano we twaziika Moses ku kijja kyaffe wano Ekaga enkya ssaawa 10. Jjajja emyaka abadde ayingidde 83. Nja kugikonfaminga naye abadde ayingidde 83. Ate jjajja yali mugumu, naye muzzukulu we Moses bwe yafa ne jjajja yagonda ng'ate alina ebimuluma, era okuva olwo jjajja abadde ng'atambula katono olwava mu nju paka Mukama Katonda bw'asazeewo okugera kwe. Jjajja afudde ssaawa nga 7 ogw'ekiro. Embeera ye yatabuse okuva ku ssaawa 4 kiro 5. Famire eno yafuuka kitundutundu ku bulamu bw'abayimbi abasinga wano e Uganda. Mwafubyeko okubategeezaakoko oba? Abayimbi tubadde tutandise okubategeezaako abamu be tulina amasimu gaabwe, era nsuubira we bunaazibira ekiro tujja kuba tubamazeeyo be tulinako contacts. Be tutalinaako contacts nammwe ab'amawulire nja kubasaba, ate olumu okufiirwa kutabula. Tukwasaganya kino tukwasaganya kiri, oyinza okwerabira okubikira oli. Nammwe mujja kutuyambako okuba tutuusizaako okufiirwa kwaffe eri jjajja. Ye maama Kasuubo Jane saawa eno ali mu mbeera ki? Maama waali sijja gamba nti ali broken down, sijja gamba nti mugumu, naye ffe maama agumira ku Katonda. Naye omuntu ng'ofiiriddwa maama wo toyinza kusigala kyekimu. Ate naddala nga tuli mu mwezi gwa January we baakubira Moses n'afa February. Buli we tuyingira January ebirowoozo byaffe bijja nnyo eri Moses, kati ate ku mami kiyitawo. Omwezi gwa January ogwo ne February nga lumu Moses lwe yafa ne tumuziika nga 3. Emyezi egyo gizitowa nnyo mu famire wano, naye ffe tubikwasa Mukama Katonda. Kiki ky'otasobola kwerabira ku jjajja? Mukwano. Ekintu eki jjajja ng'atwagala. Jjajja ng'atwagala. Nga jjajja tumwagala. Jjajja yali ayagala nnyo Moses. Kyova olaba nga Moses tannazimbira na maama, yasooka kuzimbira wali waggulu jjajja ne kkojja. Kkojja yatufaako era omwaka oguyise era twamuziika. Kkojja yali adda ku maama. Jjajja yali ng'atwagala. Jjajja ng'ayagala nnyo Moses, era Moses n'agamba kanzije jjajja mu Busoga musembeze wano okumpi, ng'atandise okugonda 2013 eyo. Kyova olaba yasooka n'amuzimbira wali, n'azimbira ne maama wano. Naye ekyo jjajja kyemmuma bintu bibiri, mukwano na kutya Katonda. Nga jjajja sappule ye yabeera nayo, nga Yesu we Kato amumanyi bulungi. Kyova olaba era jjajja ye kye yakolanga okuziika Moses, yajja n'amuteekako sappule emukuume n'omusaalaba, era tulina essuubi nti bimukuuma. Tewali kirala kimuliko Moses, aliko sappule, aliko n'omusaalaba. Kati bye tujjukira ku jjajja, eddiini ye n'omukwano gw'abazzukulu.
alina kyasobola okutudduukirira ku lwa famire. Tusaba alina kyasobola, tetulagira. Era awo nja okwebaliza muganda waffe mukwano gwa Moses ate omuzzukulu wa Jajja King Saha. King Saha oyo tubadde naye okuva Moses Radio lwe yafa ne Jajja ate naye abadde musajja mulwadde naye olwamubuulidde nti Jajja afudde, King Saha atutuuseeko wano n'agamba Medi ne Franka ne maama nga bwe mukwasaganya ebirala ekyentaana kankikoleko. Entaana ya Jajja bwe tugenda omugalamiza enkya ebyetaagisa mwenna ebyentaana mu bimanyi. Muganda waffe Saha mu bugonvu bw'alina ng'era tuli naye wano abisootinze tumwebaza. Challenge endala ze tulina okuliisa abakungubazi we banaatuula n'ebisigadde alina kyanaaba asobodde. Ewaka we tuli tugenda kusula mu lumbe leero nga tusabira Jajja enkya tumuziike wano e Kaga ku ssaawa 10. Jajja waffe Kevina n'abiri atuzaalira maama. Besides King Saha, waliwo abayimbi abalala abaweerezaayo okuyambako? Tubadde tetunnabafuna naye nga tubasuubira. Abaali mikwano gya Moses n'abataali mikwano gya Moses naye nga baali mu same industry ne Moses. Tusuubira nti nga bwe tubadde tubeeranga nabo abamu mu mbeera era bayinza kutwegattako. Omwezi guno gwe mwezi gwe gumu omugenzi Moses Radio mwe yazaalibwa okusinziira ku bitambula. Enteekateeka abayimbi batera okuzijjumbira nazo lumu wano ewaka oba? Batera naye one Moses yakubwa mu mwezi guno gwa January. Ate gwe mwezi Moses gwe yazaalibwamu. Era tumusabira buli lumu February. Twafuna challenge nti twakola okusaba kwa Moses okwasooka, okwokubiri ne tugenda mu mbeera ya COVID. Ne tumala emyaka 2 nga tetukuŋŋaanyiza abantu kusabira Moses. Omwaka oguwedde Moses twamusabira. N'omwaka guno Moses tugenda musabira. Yafa 2018 kati naawe agattagatta osobola okulaba emyaka egyo giri emeka. 1st February tuli wano mu maka ga maama era bwe twaziika Moses era okumusabira. Mukama Katonda ayongera okumuwa ekiwummula eky'emirembe. Abayimbi tubadde nga n'abatwegattako era tusuubira nti n'ababadde batasobola kujja ku luno COVID yaggwa tusuubira nti tujja kubeera nabo. Gwe nga owa famire nga tumaliriza tusaba obikire abo abatannategeera kufa kwa Jajja. Abatannategeera kufa kwa Jajja ku lwa famire ya Moses tubabikira Jajja waffe n'abiri Kevina atufuddeko ekiro kya leero nga bukya. Jajja tugenda kumuziika wano we twaziika Moses Radio ewaffe Kaga Nakawuka ayise ku Entebbe Road obulankingira off ku Kitende noyita ku ssomero lya Mwami Mulindwa Lawrence n'otuuka wano Kaga. Ayise Nakawuka ku olwo ekkuba ery'ettaka era ovuga erye Nakawuka n'otuuka Kalitunsi n'obulankinga off n'otuuka wano wake Kaga. We tugenda okuziika enkya Jajja ssaawa 10. Amanya Medi Sembajja ku lwa famire muno mwe nakulira maama nankuza nenfuuka omwana mu famire muno. Bitalo